Frank Kashumba ezimu ku nsonga ezamututte yeesi yetonde mu maaso ga Katikkiro yalondebwa nga vice chairman wa PLU mu Buganda. Buganda tulina institution yetengeredde, tulina obwakabaka bwaffe obukulemberwa Ssaabasajja Kabaka ng'amulamulirako wabweru ye Katikkiro wa Buganda. Ate yego yali asobaganye naye kati eyo ensonga yokka yokka nga tugasseko na nsonga ndala nti ono vice chairman wa Buganda abantu bogenda okutambulamu bayina we bava ate gwe ku ntikko tokolagana nabo kitegeeza nti yabadde kimukakatako okugenda yetonde mu maaso ga Katikkiro. Kale onawo sinzira okubeera ng'otwala ku mukutu guno okwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa okwenjawulo nkusaasidde asobotuka ku buwanguzi mpuyozayoza nyina Nsubuga Sulaiti agenda kubuuza tulina kutandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero aba mu katikamu ey'omumaserengeta era yeegwanyiza ekifo ekyo mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Nsubuga buuza abantu. Ntandika na kubuuza bannakatikamu bannaluweero eggwanga lyonna buli omu waali okutulaba abatuwulira mbalamusizza nnyo erinnya Nsubuga Sulaiti. Olwaleero nze nkedde ndi musanyufu kubanga twagendako mu nkoko zange eyo zonna ezibaddeyo enkulu baziguze kyobola nti ndi mu kunywa kacyayi emirembe gye mpulira n'akange ndowooza njagenda bugenzi nako n'akako ojja kukanywa kuba ogenza otuuka nga maze odalina kacyayi kankaneeno naye ndi musanyufu naawe okuba nti ofiisa obudde nojja ne tuba nga twogerako eri eggwanga. Mbaagaliza okutuwuliriza obulungi, njagala nnyo buli muntu waali asooka afeeyo nnyo okukola tubeere nga tuli bakozi bwe tunaba nga tusobola okwetuusaako bye twagala ekyamazima kijja kutuyamba okuba nga tusalawo ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu n'okuba nga tusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Tutandikire ku kwetonda kwa Frank Kashumba yalondebwa nga amyuka ssentebe wa PLU mu Buganda. Olunaku olw'eggulo yagenzeko ewa Katikkiro wa Buganda bwe yayogereranga ebisongovu ku mikutu emigatta abantu n'amwetondera. Ekisooka kiki ekyawaliriza Kashumba okwetondera Katikkiro? Nze nganze omuntu Munnayuganda omuntu ayagala okuba omukulembeze ate era omuntu asomyeko ekikolwa ekyokwetonda kikolwa kya bugunjufu era nyiza okwebaza Kashumba olw'okuvaayo n'amanya nti yalina ensobi n'agenda ne yeetonda mu maaso ga beene. Omanyi bwe weetonda mu maaso ga Katikkiro, Katikkiro ye kabaka ow'ebweru ate era ye mukulu waffe ffenna. Naye Frank Kashumba ogenda okwetonda sisuubira nti naye kuba yabadde bw'owulira speech bulungi speech ya Frank Kashumba akulaga nti alina bye yayogera nabo nga bamugamba okujja okola ki okugenda okwetonda. Naye kennyini ng'omuntu tewali muntu akola kintu kyatafunamu. Weebuuze olina osooka okwebuuza lwaki yavumanga oddemu weebuuze lwaki yagenze yeetonde. Kitegeeza nti ku kutegera kwa Frank Kashumba nga bwe mulaba Kashumba omutwe gwe mutegeevu bulungi teri kyakola nga tategedde. Nze ndimu okulowooza wadde yalimbyemu n'agamba nti olumu bizivaako naye omuntu yenna nga mulamu bulungi alina amaanyi alina obunafu. Omuntu yenna nga mulamu bulungi alina ebigendererwa ebyenjawulo. Kati nze nnyinza okulowooza nga nze Frank Kashumba ezimu ku nsonga ezamututte yeesi yetonde mu maaso ga Katikkiro yalondebwa nga vice chairman wa PLU mu Buganda. Buganda tulina institution yetengeredde, tulina obwakabaka bwaffe obukulemberwa Ssaabasajja Kabaka ng'amulamulirako wabweru ye Katikkiro wa Buganda ate yego yali asobaganye naye kati eyo ensonga yokka yokka nga tugasseko na nsonga ndala nti
ono vice chairman wa Buganda abantu bogenda okutambulamu bayina we bava ate gwe ku ntikko tokolagana nabo kitegeeza nti yabadde kimukakatako okugenda yeetonde mu maaso ga Katikkiro. Ekyokubiri, omuntu yenna omugunjufu bw'oba osobaganye ne munno nakkiriza oyogere naye mu kwetonda n'omwetondera, kubanga ne Katikkiro naye yatulaze obugunjufu obw'ekisajja kikulu nti ono bwe yazze okwetonda era yamusonyiye. Era nze nja kusaba nti n'abantu abalala bonna bw'oba olina gw'osobaganye naye tukoppe. Tuyinza olwa ng'otukoppako si ye mutuufu naye ng'ekikolwa kye yakoze kituufu ekyogenda okwetonda. Ate n'ekirala, bw'obanga era osobaganye n'omuntu fuba nnyo okulaba nga tonnaba kuyomba naye. Abo abantu bennyini be yayogedde nabo mu kugenda okwetonda, lwaki teyasooka n'ayogera nabo nga tannaba kuvuma? Oba ntegeereka bulungi? Nsobaganye naawe Ssekanjakko. Njagala nsome obubaka bwa Katikkiro. Yagambye ku mukutu gwe oluvannyuma lwa Gashumba, yagambye nkyaziza Frank Gashumba azze okwetonda olw'ebigambo eby'obusagwa byamaze ebbanga nga njogerera. Agambye nti bwe yakkaanyiza ate n'olw'okubuulirirwa omugenzi Archbishop Cyprian Kizito Lwanga omugenzi Cyprian Lwanga, Bishop Sibirius Jumba ne Judy Mbabali n'alabanga abadde mu nsobi. Okwetonda nkukkiriza, Katikkiro yagamba, kubanga Kabaka yatugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Bwe bubaka bwa Katikkiro ngakkiriza okwetonda kwa Gashumba. Genda maaso. Kyembadde njagadde okulaga nti Gashumba ono okujja okwetonda yatukoze, yabadde namwerufu n'akulaga nti mu kujja teyazze ng'omuntu wabula yazze ng'amaze kubuulirirwa n'abantu n'abamentioninga. Ekibuuzo kyange bwe kibadde nga tannaba kuvuma lwaki yakozesa abantu abo bennyini, kubanga ekindeeta nnyombe naawe Ssekanjakko mba nina bye sikkaanya naawe. Kitegeeza nti abantu abo bennyini baali basobola bulungi okuba kumaakuma oba wali obusungu yalina bungi nga tebannaba na kujja kola ki ngende njogereko ne bano Judy Mbabali n'abalala bayogeddeko. So kati bwe kiba nti kyaliwo kino obusungu bwali bungi, nze nkuzzeemu okusooka nti Frank Gashumba ne Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga kye baakoze kikolwa kya busajja kikulu, kya buntu bulamu, kya bugunjufu. Nti okimanyi nti nyinza okujja nkwetondere n'ogaana. Kisoboka. Wabula abanga Katikkiro yakkiriza okwetonda kwa Gashumba, era nga ne Gashumba yazze mu mutima nti wadde yeebuuza naye nga yafunye omutima ogukkiriza nti ddala yeetonze. Ensobi yagikola. Ekyo ekikolwa nsaba bannayuganda bakirabireko, n'obukyayi obususse tubukendeeze. Ffenna tukkirize nti Uganda, Buganda ffenna tugyeyagaliramu, kubanga Buganda yeekuumye Uganda. Kubanga bw'otunuulira Parliament, Bank of Uganda, State House byonna biri mu Buganda, byonna biri mu Buganda. So bw'olema okukwatagana ne Buganda obeera olemereddwa okubeera mu Uganda. So bwe tufuba nnyo tuba nga tutambulira wamu nga ffenna tuli muntu omu, kijja kutuyamba okukuza Buganda, okukuza Uganda. Abantu abamu balina kye balina mu mutwe nti bw'oyogera Buganda otegeeza Baganda. Wabula nze according to me Buganda kitegeeza Uganda eyawamu. Nti kubanga institution zaffe zonna eza Uganda ziri mu Buganda, naye tekijjaawo nti ekulemberwa Baganda, nti we have our institution, nti buli ekinyigiriza ennyo kikwata nnyo ku Baganda. Wakuba nti katufunye n'ekizibu mu Buganda oba mu Uganda, bw'ogamba nti ndi Muganda mulimu n'abatandise okutya okukyogera. So nga Uganda
erimu amawanga ag'enjawulo. Buli ggwanga teryandibadde nga litya okuba nti lisanyukira okubeera ekyo. Sekanjako simanyi ggwanga lyo ate ng'owulira erinnya si abamu bageetuuma abamu bageetuuma. Tulina wano abantu mu Maserengeta nga beetumye mannya ga wano, tulina abaawano nga beetumye mannya ga Maserengeta okusinziira kyabakola ki banoonya bubaka bwa Katikkiro naye bosi bulaba ayimini bwagasho kyabayagala. Nafubye nze okuwuliriza naye ng'oggyeko ekyerinnya tewali yasasula kubeera Musoga, tewali yasasula kubeera Muganda, tewali yasasula kubeera Mutoolo oba Munyankole oba Munyarwanda. So bwe tuba nti tewali yasasula ssente, tuleme kutya kwogera ku mawanga gaffe, tuleme kutya kukolaganira wamu, tuleme kutya kuwabuligana. Bwe tunaaba nga tutambula nga ffena tuli omuntu omu, ekyamazima kigenda kutuyamba nnyo okukuza ebitundu byaffe, okukuza ensi yaffe Uganda. So okwetonda kwa Gashumba mu bufunze kikola kya bugunjufu, ate yakikoze n'ebigendererwa ebyenkuwadde ekimu nti essaawa eno ye vice chairman wa PLU mu Buganda. so tosobola kukola bya bufuzi nga ate nga b'okulembera tokolagana nabo. Yabadde alina okugenda yeetonde okusobola okuba nti atambula ne Buganda. Tolina bwonkakasa nti otambula ne Buganda ng'ate owalana abakulembeze ba Buganda, oyomba n'abakulembeze ba Buganda. So yabadde alina okugenda abe nga yeetonda. Buganda nga region njagala tulabe wegenda okuba nga esigadde naddala otugenda mu palamenti ya Uganda nga tugamba Buganda caucus. Olina kati abeegwanyiza ebifo abamu nga baleseewo ebyewaabwe, nalekewo ekyebusoga yali yeesimba najja ekawempe, nalekawo ekyewaabwe katugamba Bugishu najja emakindi, nalekawo ekyewaabwe engulu najja emakindi. Jatufune obulamu bwa Buganda caucus ne Buganda mu byobufuzi ng'olina kati bannabyabufuzi abataviira ddala mu Buganda naye nga bagamba ebifo naddala bino ebidominatingiddwa baana babadde abava mu Buganda ffe tubyetaaga. Byatusooka awo future obulamu bwa Buganda caucus ne Buganda nga region mu bannabyabufuzi bano abajja emirembe gino egijja mu maaso. Neeyanziza ekibuuzo ekyo, naye ekibuuzo ekyo bw'otunulamu kifaananira ddala ne we tuva ku Frank Gashumba. Frank Gashumba nkugambye nti kuzimu ku nsonga nzi z'endowooza ezaamututte yeetonde Emmengo nti ye vice chairman owa PLU mu Buganda. Buli omu akimanyi bulungi nti Frank Gashumba si Muganda, naye kennyini akimanyi alina ekintu kyatembeeta muvandimwe biki. Kyokka baakulembera Baganda. Era omuntu ayinza okubaamu ekirowoozo n'agamba nti naye abantu bano tebalabira ddala nti Abaganda tulimu akategeera nti mu Baganda bonna bonna bwebakuŋŋaanya nga Frank Gashumba yalina okutukiikirira. Era kyova olaba nti okuvuma ennyo Mmengo nga tamanyi bukulu bwa Katikkiro. Katikkiro ye kabaka ow'ebweru, naye olw'okuba nti baamusonyiye saagala kukirwako nnyo, naye njagadde kulireetingira Buganda weeri essaawa eno nti Buganda twakkiriza buli muntu najja wano. Abakyoli baava gye baavudde, Abalango, Abalugwala, Abasoga, Abanyankole, Abanyarwanda bonna bali mu Buganda. Kati bwe batuuka wano ate olw'okuba wa reception ennungi nyinza okugamba nti ne bayitawo nnyo we bandikomye, bwe tebayiseewo nnyo naffe nga Buganda ng'Abaganda ne tukola kinene nnyo okusuula Buganda. Owadde ekizampo ya Makingi naye nze ekifaananyi njagala kya ggwanga lyonna. Bw'otunuulira ebitundu ebyenjawulo mu Buganda ekyamazima bikiikiriddwa abantu si Baganda. Naye tolina bw'oyinza kunkakasa nti mukulu Matiya
nti nyinza okutegeera nnyo eby'omumakaago okusinga gwe nannyini maka tekisoboka. naye ng'ate abantu abo okujja babeere nga be bali mu bifo byaffe ebya Buganda tebeetadde mu bweteesi. ffe tubalonda ng'Abaganda kyobola nti nze mu kusinziira kyendaba nti Abaganda tukoze kinene nnyo okusuula Buganda. Ffe abeeno tetugenda eri ne twesimbayo tetulinayo abeeno. Ne bwe tugenda eri bati bayinza kutukkiriza mpaayo bakandidate oba mpaayo BMP bana Abaganda nga bali either Mwankole bali mu Busoga bali Engulumambuka nga bakulemberayo. Naye ffe wano ewaffe Makingi tulina ani? Tulinawo Nnyeko Muganda? Waggulu. Kati twafunye abagenda okujja okwesimbawo eri mu Makingi awo ewa Ssewanyana. Wembaali eyo wano we tutudde mu Katikamu South wate mu Kawempe South tugenda kufuna Waiswa Mufumbiro. Naye ng'omuntu atembeta Waiswa Mufumbiro yaani ye Kyagulanyi Wambogo. Kati mu kifo ky'okuba nti okolagana n'abantu abo ate tuba tetulaga busosozaawo. Okukolagana n'abantu si kibi. Uganda eyawamu yandibadde nti buli muntu ayina kyakola okukulaakulanya Uganda ng'asinziira mu regioni oba mu kitundu gy'azaalibwa gy'ava. Kyova olaba nti bw'otunuuliranga Uganda bweri essaawa eno abamu nagambira nti bata n'okwogera nti Baganda. N'essaawa bwe ndi mu kudisikasinga nti lwaki Abasoga nga ndi ku Waiswa Mufumbiro yazze mu Katikamu whatever munajja Katikamu kubanga njagala nnyo Katikamu yeri mutwe mu Kawempe mu Kawempe naye ngera kuwayo ekyokulabirako nti wano mu Kawempe bwe yazze mu Busoga tugenda nti waateredde dda teriyo bibanja. Lwaki tagenda mu kitundu kyabwe naye amutembeeta oba ali mu kumutambuza ye Kyagulanyi Ssentamu. N'olaba Nnyeko Kyagulanyi Ssentamu. Ewaffe mu Katikamu South benvuganye nabo sijja mentioninga mannya naye abaliyo babamanyi nti si lwayo. Lwaki temuddayo mu bitundu byammwe ne muvuganya mu bitundu byammwe ne mujja ne twegatta mu Uganda eyawamu? Naye oli ayinza okugamba oba busosoze mu mawanga omuntu constitution emukkiriza okwesimba wonna wayagala kiri nti alonderayo. Tukitwale nti constitution ekola nnyo mu Buganda nti bw'ogenda mu bitundu ebirala constitution tekolayo. Nanti kati naja nfuna enjawulo yeeri ffe gye tutagenda era ewatali bana bavene ewaffe bo bali bakikola batya batekawo resistance bo bagamba ebimu ku requirements olina kubeera waffe ffe kye tutakola eno ewaffe. Bw'okola research emala mukulu Sekanjako abantu baffe beesimbawo eyo kyekituufu naye bali olw'okuba bamanyi kye baagala tebabawa kalulu. Naye ffe waneeno already ababeetikka nkuwadde ekyokulabirako nti aleese essaawa eno Waiswa Mufumbiro Kyagulanyi Ssentamu teri muki teri mulala kubanga obukulembeze bwa Uganda essaawa eno butambulira ku muntu. Nti FDC yali etambulira ku Besigye, NRM etambulira ku President Museveni, NUP kati etambulira ku Kyagulanyi. Tolina kyoyinza kukola mu bibiina ebyo nga abantu abo tebamanyi abakulembeze. N'eki kye naaliyagadde kubanga kati essaawa eno bw'otunulya Buganda Caucus abantu abalimu n'okubamu n'ettooki mu 2026 olowooza Buganda ebawa eri? Ne kaakati kuba kati eyinayo n'omubaka eyava e Nakasongola mukwano gwange tebamuvuganya omumanyi ndowooza. Saagale tumentioninga mannya g'abantu. Golowooza Buganda ebawa eri? Kubanga buli regioni eyina kokasi yaayo. Bwe mutuula mu kokasi omuntu eyandibadde ateesa eby'Obusoga ateesa eby'Omumambuka ateeseze Buganda. Asojagaliza obulungi omuntu owa Buganda mbw ate ateeseza eby'engulu. So singa mu kokasi ezi zaffe mwandibadde mubeereramu ddala abantu ab'ekitundu ekyo.
bwe tugenda mu parliament mu Uganda eyawamu ne tutandika okukola ki ne twekanga ng'essaawa eno tufuna abantu abava mu bitundu bye batavaamu. njagala obunafu buli ludda wa? Obunafu nnyinza obuteeka ku Mmengo. Naye ate era nembugijjako Mmengo. It is a two way. Kubanga Mmengo tekkirizibwa kwetaba mu byabufuzi butereevu. Amateeka tegakola ki? Tegagikkiriza. Naye bandibadde nga bafaayo okukubiriza abantu wadde Katikkiro yakitandikako abantu benyigire muki mu byobukulembeze. Naye nga Buganda bwe batalina kyekozeewo kyamaanyi teriiwo. Omufunze twolekedde olusozi gambalagala mu maaso awo. Tugenda kufuna kye bayita regional imbalance. Nga abasajja batula mu Buganda kokasi naye nga tebateesa nsonga za Buganda. Nga bateesa nsonga z'e Busoga, nsonga za Nkole, nsonga za Ngulu. Nga bayinza n'okuba nga bateesa okusaanyawo Buganda yennyini. Era nze ndimu ekirowoozo nti kati opposition gye tulina mu ggwanga lino yeerwana okusaanyawo Buganda. Wadde ne gavumenti naye erina abantu baayo kuba kati mulimu ab'NRM olira bali mu Buganda naye nga si baawano. Naye bw'okyogerako olwo oli musosoze mu mawanga. Ate nange kyembadde ngenda okubuuza lwaki buli lw'okyogerako naye bwe bayogera ewaabwe tebasosola. Naye ffe wano eno mu Buganda byenjogera essaawa eno batoola nti basosola mu mawanga. Naye nga batayawulamu nti kaakati Nsubuga yeddira Mamba, Kalume yeddira ki tebamanyi, Sekanjako yeddira ki yeddira, Kyagulanyi yeddira Wambogo, Magala yeddira ki. Ensonga zaffe eza wano tuzeekolereko, ensonga z'omu Busoga bazeekolereko, ensonga z'Omwankole bazeekolereko. Bwe tujja mu Buganda whatever mu Uganda eyawamu tube nga tutambuza Uganda ng'eggwanga nga buli ggwanga liri represented equally. Kati wano omupiira guno ani agusamba okugusa bwe guti kubanga kino ekintu kiruke. Bamma kaadi ono nga bamanyi kituufu asobola okutuusa ensonga zaffe eno ne bawa kaadi ono automatically bawadde kaadi n'awangula n'okuwangula. Ekintu kino eno nze sijja kugamba nti kiruke naye tuyinza oba tulina obutamanya ate tulina obutaawula busosoze na butali bwaki bw'oba okolaganye n'Omusoga okolaganye n'Omunyankole tekiina bulwadde n'akatono. Kubanga mwenna bw'ogenda ku petrol station ogula amafuta g'emmotoka ebbeeyi y'emu, agula sukaali kyekimu, sabbuuni kyekimu, naye tekijjaawo nti Nsubuga nva wano ne Rubongoya nti avaawa era mba sikusosodde okugamba nti genda ovuganye mu kifo ky'okola ki gy'ozaalibwa. Nze olwaleero ntambudde ngezezaako otambula eggwanga lino n'ebweru waalyo. Nyinza okuga nti bwe ŋŋenda mu Maserengeta nsobola okufunako we neesimba naye nkimanyi si ye waffe. Wano mu kibuga Kampala nsobola okwesimbawo wadde ndi Muganda wa wano naye si we waffe. Nagenze waffe mu kati kamu South, buli muntu alina gy'ava. Olina okukkiriza nti gy'ova we wasinga obulungi kubanga bagamba nti home is the best. Teri agenda kulaakulanya mu kyalo wammwe ng'oggyeko ggwe. Kati abantu bonna abaagala okuvuganyiza mu Kampala wano muddeeyo mu byalo, tufubutuke mu byalo eyo buli omu asobola okukolera waali okubako kyagata ku ggwanga lino. Nsaba ne gavumenti etuyambe erekeraawo okulwanyisa abantu okugamba nti obusosoze mu mawanga. Bwenjogera ku ggwanga naye nti ndi Muganda, I'm proud of being a Muganda. Siina gwe nasasula okubeera Omuganda. Naawe omulala beera musanyufu okubeera Omunyarwanda, obeere musanyufu okubeera Omukiga, Omutoolo, Omunyankole. Ffenna tugende tukolere amawanga gaffe, tugende twesimbewo mu bitundu byaffe, bwe tujja twegattirewo mu kugatta Uganda eyawamu. Nensaba Mmengo, kituufu Mmengo kye kitebe kyaffe ekikulu eky'Abaganda, ekya Buganda.
kitukoze bulungi nnyo nti kiwerokaminga all tribes, all political leaders irrespective of their political affiliations. So bwe tunabanga tusobodde okuba nti obwo obumu tubuyina nga tubawerokaminga baba bazze gye muli mu ofiisi zammwe abakulembeze baffe mukubirize abantu abo babe nga baddayo mu bitundu byabwe. Kale tugeze ku population census eyaggwa. Ubosi yagiyo report mu kubala kwayo eraga nti 1,45,900 mu 2017 be bantu abali mu Uganda. Kubo akulika abasajja 2,025,600 mu 736 abakyala 2,4,338 mu 681. Emyaka 0 ku 17 ebitundu 5 ku buli 10. Emyaka 18 ku myaka 30 ebitundu 23 n'obutundu 5 ku buli 10. Emyaka 6 n'okudda waggulu ebitundu 5 ku buli 10. Ubos egamba ensobi yagikoledde we wano njala nkusomere bulungi namba zino. Tribes 214 Baganda 214 zali 5,5,5 mu 2012 224 nebalanga ziri 7,000 n'emitwalo 3,774 mu bana. Kakati ensobi egamba yagikoledde mu Bakiga ngeraga nti mu 2014 milioni zali n'emitwalo 47,884 mu bana. Walo tukidde olunaku olwaliro mu kubala okwawedde nga milioni ziri 2,900 mu 4 mu 7 mu 8 mu 3 mu 7. Abantu bavuddeyo kwakanyanga bagamba nti Abakiga tebasobola kukula n'ebitundu 17 ku buli 10 kitegeeza nti naye abalibwa obudde 2014 bugenzo kutuka 2024 ng'azadde bo bwe yabala kusinzira ku ebyo tekuli yafa tekuli yalwala tekuli yafuna buzibu bwonna basobola okuzaala kumpi emirundi ebiri. Kakati otukedde olunaku olwaliro mwami Nsubuga nga Ubosi ejjeeyo lipooti eno. Kwanza lipooti eno nagisaba luvannyuma lw'okulaba ebiri nengisaba nenjitereka kati yagijjeyo negamba tukyaterezaamu tugenda kuteekayo lipooti endala. Obuwumbi 3 bwe bwasaasanyizibwa mu kubala abantu mu Uganda. Yatutunuulire ssente y'omuwi w'omusolo n'ebikyangibwa naddala wano tutaddeyo namba zino tetuzijjeyo bano si beebo bano twababala bubi n'abagamba nti baabala abantu abamu bagamba kyabanja tuli awo. Kaakati nze gye ntambulira ye nsooka kugwe bakubala mbadde njagala kutandikira bakubala bansangawa awaka natuula tebajja omukyala bamubala ate nga natuula awaka tebajja kitegeeza tewali n'omu gwe babala nange tebambala naviirawo okumala ennaku ezi siina gwe nalaba naye mu byalo awamu baabala ne gye nnundira enkoko bakola ki baabala naye bw'otunuulira nti olwedi bavuddeyo dda ne beetonda ne ripooti ne bagisikayo nze ndowooza kitegeeza kati siyinza kudisikasinga ku kikyamu tebategedde dda kikyamu ekisooka tudisikasinge ku ssente obuwumbi 3 obwagenda mu kubala abantu naye batuwa ripooti enfu ate ne bagijja nayo kubanga tolina bwonkakasa eri yali miliyoni 1 zifuuse 2 n'emitwalo 9 okuva 2014 gino egyali 5 ne gifuuka zaali 5 ne zifuuka 7 kitegeeza nti bano okuzaala kwabwe bazaalira ku 0.05% baliwa Abaganda then Abakiga ate bo ne baba nga bazaalira almost ku 90%. Ate nga bonna abato abakulu na buli omu yazaala. Naye kati gusooka weebuuze nyala nonye ne region gena maaso mu kubala ebintu ebyo babala tuyina ffe ekifaananyi kye tulaba ng'abantu naye ate ne bannabyabufuzi kuba bakuliramu enteekateeka eyo nabo balina ebifaananyi ebyabwe biki ebyenjawulo. Bw'onooga nti Abaganda oba mu Buganda population erinnya ennyo bagenda kubanja constituencies empya bagenda kubanja ebyalo ebipya bagenda kusaba zi district endala gwe ate kyotoyagala kuba kati bw'onolwadde bwafuuse njagala tukole reality twagenze ne tubala abantu ne tukozesa taabu ne tukozesa nsente z'omusolo namba ki gye twajjeeyo kyenjagale anti nkunnyonnyola nti ebintu byonna ebikolebwa olumu tebikolebwa mu mutima mulungi. Ky'oba olaba nti ripooti ezo
bayinza batuula mu luumu yaabwe kuba nze gwe tebambala nange nze tebambala esanga nti nali neekwese awaka naliwo nga ntudde naye saabalabako tebajja weebuuze kati ate abalala abatasobola kujja mu kamera bayitirivu era n'okola figa ze batuwa kati katukitwala nti baleese ripooti batuwadde eyabo bokka abasobola okubalibwa nonga nti luli gyali emitwalo 5 mu myaka 10 tweyongereko emitwalo 22 Gwezali milioni 5 anti milioni 5 nefuuka milioni 7 kireze ko kweyongereko milioni meka milioni 2 gola ekituufu era tu batu betonze bajjeeyo ripooti eyo bagenda kuddamu babale bagenda kukozesa kuliteeriya kyokutuwa ebituufu byebibuuzo birina okwebuuza tu esente ezo ezaabaweeba nina nebempulira ku lediyo bakyabanja abaabala abantu abamu taabu bazisigaza abantu abasinga abali mu gavumenti abali mu NRM nganze batyo okwogera ku bintu ng'ebyo naye nze njagala nnyo obwerufu kyobona nti ensobi bwenjiraba njagala njogereko nizo kyengenda ngamba abeeruweero nti ffe Pulezidenti Museveni ekyamazima gwe tubanja ate tokyawanga omuntu gw'obanja musabire bulungi mwagalize mujjukize afune akusasule abantu baffe baafa ebintu byayonoonebwa emmere yabbibwa ente ebisolo byabbibwa buli kimu naye bw'otunulira abantu b'eruweero enguudo mbi temuli ddagala mu malwaliro tebalina mirimu abandi baddeyo ng'obulimu obuliyo bulimu bantu batatageerekeka tugambe nti mu luweero tebaasoma mu luweero teriyo bategeevu lwaki emirimu egyandibadde egya gavumenti bagigabira abantu abalala so nze ne mbagamba nti Pulezidenti Museveni gwe njagala gwe tubanja era yateekeddwa okuteekesa mu nkola ebyaffe kati ebintu bino okukola kuno kuba kuzinga kufaanana bwe kutyo kuba kutuzaayo mu myaka gyabwe egyabatwala mu nsiko nti tewaliwo fairness mu bintu ebikolebwa era kikulaga butereevu nti waliwo interest mu mawanga agamu zaani amawanga amalala so nga ati wandibadde tutambuliza eggwanga ku bintu ebyobwerufu ku bintu ebituufu ekitongole kino kyandibadde kirungi nnyo okutuyambako okuteekerateekera eggwanga tugambe nti abantu abali mu nteekateeka y'okubala abantu are they incompetent people because if at all they are competent toyinza producinga information nogisaturatinga even ng'ogiwandiise ate nogiwithdrawinga bw'amanya nti mwalimu ensobi lwaki wabiteekayo kubanga abantu basoose kuba nduulu bano okubisikayo babiteekayo over weekend nga tugenda mu weekend enduulu bwesusse twagenze tukunaku olweggulo nga lipooti bagisiseeyo kale no katutereezeemuko okugana amawanga abakiga waliwo ne tribe awo endala bwe tunaamaliriza tuleete bagenda kukozesa kuliteeriya ki bagenda kuddeyo babala abakiga bagenda kiki bagenda okukozesa okutuwa figa entuufu tu bw'oba nti baabala abantu babajetinga sente zibaweebwa lwaki abaabala bakyabanja bwebawayo enamba z'amasimu nga teziri mannya gaabwe yegwe nsubuga sulaiti enamba ereeta sulaiti nsubuga tugambe nti bakimanya afuta nti ono yaleese enamba eteri mannya ge kuba omuntu gwonoosasula olina okukola that research zintwala yaabwe gye batuwa kati kikyenyiza kino nkisaba Pulezidenti Museveni akakiiko akateekebwawo okubala abantu kasaana okunoonyerezebwako tu bwe bamaze okunoonyereza ku kakiiko ako possible remedy baddemu batubale ate sente teziriiwo luli twasasanya bilioni 3 wano mu kubala okuwedde kati tewali sente bwe baba tebatubaze figures zonna zikonsideringibwe nfu kubanga bw'otunula byonna gw'otunuulire mu bakiga gye baagala okudda naye figures zonna nki nkyamu toyinza gaa nti abantu ezaali milioni 5 zafuuse 7 mu myaka 10 emyaka 10 ya
mu 2014 2014 webasembayo bbala nali siina wadde omwana olwaleero olina bameka? nina abaana 3 ndi muntu atya kati tutwalewo n'average nti mu nnamba y'abantu bonna ababalibwa mu kiseera ekyo tukwate haafu yaabwe nga buli muntu azadde omwana atya omwomu tukola miliyoni 2 andi kati haafu yaabwe kitegeeza mukola miliyoni 2 n'emitwalo nga 7 naye nze nkugambye nze omu nina abaana bameka 3 bo tebabaliddwa wadde tebajja naye nkugereza naye tekijjaawo nti ennamba nagyongerako ey'eggwanga lino nze mu 2014 nali nkyali ku university essaawa eno bagenza okuddamu bala nga nyongeddeko abantu bameka 3 kati kitegeeza ki nti figures ezo nkyamu zonna bazijjeeyo bagenda zitereezaamu balina otunnyonnyola mu kutereeza bagenda kukozesa nkola ki kuliteeriya ki egenda okuleeta figures entuufu so president alina okwekenneenya akakiiko ako tuyinza okugamba tewali ssente even bakole ne research ssente ezo zakozesebwa zitya ko kati neebuuza abaana omanyi ssente zebabawanga buli mwana ku buwumbi obwabaweebwa naye uganda nnene kebe nnene uganda nnene baba wange emitwalo 5 buli bubala ennaku zibu twazibala abalamu nga buli mwafu naye emitwalo 5 naye weeriisa weetambuza then bana bali ku bizinga nayogerako n'ow'emityana eyo sipiika wa Mityana district nga ngamba nti bo balinayo ebizinga nga butebi n'ebirala naye tebabikolera nteekateeka kitegeeza abeeyo okubabala kyali kizibu bwe tubanga ffe wano ab'omu central awali accessible abamu tetwabalibwa naye ate mu bizinga kati ebyo nabyo bikulaga nti omulundi ogunaddamu kuba kati guno gwo gwagenze n'essente zagenze ne tuvaayo ne figures enkyamu omulundi oguddako pulezidenti wa Uganda alibeerako oba tunaba tukyalina pulezidenti Museveni balina okwekenneenya baani abaweebwa omulimu baani abagenda okalinga out that exercise ate balina okubanga they are non-partisan nti talina luuyi lwagwako nti agwena oba agweri ate balina okuba n'omutima gw'eggwanga wakuba nti bakiteeka nnyo ku bantu nti bali tribalistic naye omuntu yenna alina omutima gw'eggwanga ebyamawanga tebimufaako kuba kati nze neewaako nnyo ekyokulabirako nti nkolagana n'abatali baganda nkolagana n'abatali n'abasiraamu buli muntu nga bwazze bwe nkolagana naye tusooka tugendeko ku religious affiliations Roman Catholic mu kubala kwa 2014 byali ebitundu 37 n'obutundu bunaku buli 10 abakatoliki bayongeddeko n'ebitundu 2 byokka bali ebitundu 39 n'obutundu 3 ku buli 10 Anglican Stroke Church of Uganda mu kubala kwa 2014 bali ebitundu 3 ku buli 10 nabo bayongeddeko n'ebitundu ebyo bali 32 ku buli 10 Pentecostal churches ndoza beba balokole byali ebitundu 10 byali 14 n'obutundu 7 ku buli 10 olwaleero biri ebitundu 11 n'akatundu kamu ku buli 10 Muslim ebitundu 13 n'obutundu 6 ku buli 10 beyongeddeko n'akatundu kamu biri ebitundu 13 n'obutundu 7 ku buli 10 Seventh Day Adventist bali ebitundu 2 n'akatundu kamu ku buli 10 abatalina religion 0.2 traditional 0.1 orthodox 0.1 others 1.7 so ebibalo nno bwe bito bibiri muze Yesu buga bubose ebintu yabijjeeyo egena kuddamu etuwendowooza ebituufu mu maaso awo kyesimanyi begena kuddamu kubala bantu nenga zo sente zagenze naye bano bakyabanja ababala abamu so nze kyenkunnyonnyodde mu kumaliriza kwange nja kusaba gavumenti egende eri
bamwita director w'ebyokubala abantu UBOS badde mubeekenneenye naye nga baddamu okwekenneenya batubuulire ng'eggwanga bagenda kukozesa kriteria ki okwekenneenya okuvaayo ne figures entuufu bagenda kuddamu kubala bagenda kuddayo ku zi computer bagategatte which criteria do they going to apply okusobola okulaba nti batuwa figures entuufu then ku kyenzikiriza olaba nti buli wamu wazze bakola ki walinnya naye enninnya eyawukana kuba kati guli musiraamu tebakubala so kikyensaba buli muntu waali ngozi ne ku kyamawanga buli mukolera nnyo eggwanga lyo budda ku ky'eddiini enzikiriza buli mukolera nnyo eddiini lyo byonna okukola ennyo kuyina kyekuyambako ku Uganda eyawamu tubeere n'obuntu bulamu tukolaganire wamu tutwale ebitundu byaffe n'eggwanga mu maaso naye ebyebibalo mbadde nsaba tubawe obudde baleete figures entuufu tuliddamu netuboogerako kubanga buli kimu kyatabuka wano mu Uganda ekikitabudde abantu kweyagaliza na kwagala kulya bye batakoleredde. More persons since 2014 abantu abayongedde ku population yaffe milioni 11.3 okuba 2014 report no bagidesigninze bulungi sebo so ebyo byokubala abantu mbadde nsaba olwaleero tubyesonyiwe why nti oluli ba admitiringa bono bogendo bonereza omwana nagamba nsonyiwa omusango nagukoze ate tokomerera kati tubasonyi naye nsaba gavumenti nga tebanaba kuwanikayo lipooti mpya esooke babuuze ku liteeriya ki nkola ki gye bagenda oyitamu okutuwa figa ki entuufu. Tweyanza nnyo tweyanze gona obadde osinzira okubeera nga otulaba tukumye wano olunaku olwaleero tujja tandikirawo olunaku olulala akuume mpozi kyenjagala okutegeeza eggwanga tulwane nnyo okulaba nti obusosoze mu mawanga tebutuyingiramu obusosoze mu madiini nga tebutuyingiramu tusobole okutwala ebitundu byaffe mu maaso ate tuwewe n'omukisa bw'oba tuva mu kitundu ekyo leka abava mu kitundu beekulembere genda ositule ekitundu kyewammwe bw'onoositula ewammwe ojjaba ositudde eggwanga oba Uganda eyawamu. Nze nazzeeyo ewaffe mu Katikamu nzaalibwa mu Katikamu South era gye nsaba abannakatikamu bakkirize mbakulembere mu paalamenti ya Uganda 2026. Mbaagaliza ekiseera ekirungi mwebala okutulaba n'okutuwuliriza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale wona bw'osinzira okubeera nga otwala tukomye wano leero tuddemu olunaku olulala akuume.